gwe wali ofunyeeko omusajja ng'amanyi okonkona emmana. Bannange bw'oba tofunangako omusajja ng'asobola okukonkona bulungi byawange you are missing out. Naye kanzire ku sayidi y'abasajja abaami bafe abalungi egyo emikira mugiraba egiba eri wakati mu mpale sijja decoration abakazi nja kudda naye kantandikire ku basajja sijja decoration muyiga okukonkona emmana mulekerawo okunoonya sayizi mulekerawo okunyoonya amaanyi nga ne bw'oganoonya ogenda kunzina kapaalo. Omanyi wali osanzeko omusajja ng'ayina amaanyi naye nga byakola bya kifala nga banaye tobitegeera omusajja n'akutuuyanirako essaawa nnamba ye ng'ali awo naye kenyini simanyi oba nammwe muba munyumirwa kuba nze nkakasa nti wemba sinyumirwa naawe oba tonyumirwa kubanga kati gw'oba onyumirwa ki anlesi nga naawe enkolayo yeeyo nti gwe byebikolera naye webiba nga si byebikolera oba tonyumirwa. Ebiseera ebisinga buli lwozina emmana y'omukazi ng'ogizinisa fujjo omukazi tagenda kunyumirwa n'olyoka odda mu bannonno n'onyumya ebyekisiro bannange nakazinye naye nga bakubuuza kanyumiddwa otunula mpangali ng'embaata esudde ebyana emmanju. Mulekerawo okubeera bafala mulekerawo okubeera abajiga mu nsonga z'okwezina. Ogwo omukira gwolaba gusobola okutaasa amaka go gusobola okutereeza emirembe mu maka go kasita obeera ng'omanyi okugukozesa. Muyiga okuzina emmana ng'ogikonkona mu buli ango. Okukonkona emmana tekitegeeza kukonkona kungulu kuno kwokka tugikonkona okuva lw'ogiyingidde. Omusajja n'akuyingira n'asooka agendakoko mu kisenge ekiri n'avaayo n'addako eno n'avaayo n'ayita ku sayidi kuneeno mpolampola olwo n'ajja n'akonkona wano kawompo k'emmana n'avaawo. Omanyi akawompo k'emmana yo bakakonkona manyi bakakonkona omukira woba oguyingiza oba oyagala kukonkona akawompo k'emmana toguteekayo gonna okozesa kitwe. Kati ekitwe kyo kirina engeri Katonda gye yakiwundamu obulungi ate temunvuma mumanyi okuŋŋamba nti naye nsanga Faith oli musiru kituufu namwe muli basiru era mulina baseego nga nze naye kale tuddeyo ku mulamu. Ekitwe ekyo kyolaba jjukira kirina akantu ako akalongi kirina engeri gye kyakulamu ng'ekifo. Kati bw'oba oyagala okukonkona bulungi ku kawompo bw'oyingira bw'oti n'osindika omukira gusindike ng'ogusindikira waggulu. Omanyi kye bayita ogusimba mu mmana naye ng'ogusimbye waggulu si kugusimba ng'asimbye ekitimbu nina wensima emmana bambi temugisoggola bwe mutyo. Bw'omaliriza bulungi nnyo okugusimbayo n'okakasa nti kati guyingidde ngusimbye awo olyoka otandika okubeera ng'okola ki ng'okyusa ekiwato ddiya mpolampola ate ng'ozinisa kitwe kyokka. Omukazi agenda kutenda obuwoomi n'okaaba akaabe. Gwe osobola zina omukazi n'akaaba amaziga nga buwoomi bwe bumutta. Abakazi basunguwavu gye muli omukazi ayomba alinga ekizibu okanyawozaza omukazi wange ayomba mukwano omuyimo gumuluma ate tolina kyosobola mumukolerawo toyina mufa kimu kyakugeza mikira n'olyoka ogugeze ne gubeera ng'ekizibu nga gwonna guli useless teguyina makulu gulebera tegulimu maanyi abalala ne munywa eddagala n'omala okunywa emirandira gyo ne gwereega naye nga tewali kyosobola gukozesa ogenda bugenzi olyoka olinganga badde neetaaga nabbakolera vidiyo kubanga mpulira njagala nkole action mulabe engeri gye mubeera muti nga mulinga oba mukola ki ng'olinga ali mu ndongo ozina ebitagatta. Mukwano zinisa rizimu mbeera ng'omuntu awuliriza akayimba k'owulira ng'akayimba kakuyingidde ng'okayimba n'okawulira nga kakugenza mu mutima n'osooka ogusonseka eno n'ogugyeyo n'oguzza eno n'ogugyeyo n'ogukonako ku misina waggulu n'ovaayo n'okonako ku nfuli eno bw'oti ekyo kye bayita okuzina emmana with purpose. Omukazi n'omuzina n'asigala ng'akutenda n'agamba bannange essaamu gy'oli nga mbadde njagala kujjako eyo nkulabeko nga si gwe akyamuyita nti omweyitira nga yakweyitira muliyita ddogo. Kale abamu babaloga abamu mubaloga bwezi ne badda naye nga teyandikomyewo nga teri kyandimuziza. Esimanyi abaana babuuzizzaako kale kambabuuzeko mwasuze mutya abalungi mugamba mutya abantu bange abeekumbira kusenga Faith abanyumirwa okusoma bannange tusome. Okuyiga ebintu by'okuzina emmana si bibi yadde namulundi n'ogumu. Mulekerawo okwefuula nti bino ebintu bibi nnyo bannange banampulira batya banandaba batya mmwe abataagala kubiyiga bakazi bammwe bazinibwa. Gw'okola ssente n'omuwa omukazi n'alyoka bamukuzinira naawe n'osiima n'ogamba weebale tatti omanyi okukyusa ekiwato ng'ekinnuma nno ensimbi z'okola n'amaanyi go zennyini ezo gwe z'oweekolera zaatwala n'asasula omwana wattu agenda okumunyenyeza ekiwato obulungi ate oba gwe munnange oli holo munnange gwe oli mulokole munnange gwe kababe bamaseeka kababe baani bino ebintu tubyetaaga munno muzine anyumirwa akutenda obuwoomi
naye gwe bw'onaddawo n'olowooza nti buli kimu kigenda kwekola nga bw'oyagala mukwano tebigenda kutambula bwe bityo. Things don't work like that. Ebintu tebikola bwe bityo. Muwulira, ebintu tebikola bwe bityo. Bw'oba oyagala omukazi akunyumirwe akuwoomerwe olina okuyiga okubeera nti omanyi okuzina emmana. Kyokka ate n'amaanyi tugeetaaga. Togenda kubeera na kikiranga kirebera. Mu abagezi emikira nabagamba bw'ogumala okugejja dda ku ddagala ly'amaanyi. Olyetaaga era bw'ogendawo omuntu alikuguza akuwa package bbiri. Teriiyo musajja agezza mu kira oba awambuya mu kira n'asigala ng'emmana agizina nga bw'abadde agizina, tekisoboka. Kubanga oli kumanipulatinga misowo gyo gy'osika ekintu ekyo ekisibwa ekyo ekiri eyo munda. Kaakati jjukira kibadde kimanyidde length endala kati okitadde ku length endala okyusa mekanizimu yaakyo okyusa enkola yaakyo ng'olowooza kigenda sigala nga kikuwa results nga bwe kibadde kikuwa nedda mukwano. Okitegeera tekisoboka. Muyige okuzina emmana z'abakyala. Yiga okuzina emmana mu bisenge, yiga okuzina emmana ku ngulu. Mumanyi kye tuyita okuzina emmana ku ngulu. Omukazi omukwata bulungi nnyo n'omubeega bubba. N'omusitamya oba n'omukola ki. Kale omuteeka mu kalambo sitayo. Bw'omuteeka awo, bw'omala omuteeka awo amagulu n'ogasimba bulungi. Kasitoka kasanti amagulu ge ngasimbye, awo n'olyoka okwata ekitwe kino eno, ekikira kyo bulungi nnyo n'omufukamiramu, okiyisa kuli kungulu bw'oti. Amandi, olwo wembeera nno mu muudu nga nsomesa bwe nkola ne action nga bwe muba mulina okukyusa ekiwato. Ng'oyisa kuli mpolampola, muno n'alyoka afa obuwoomi. Naye muddawo okwesiriwaza kwefuula baddofe. Kwekuko tuyita okuzina emmana ku ngulu. Nja gibasomesa ku live. Tujjako waliwo emisomo gye nsomesa nga mpera n'alangiddemu ku live. Mulabe kye njogerako oba mukiwulireko kye njogerako nga nsobola at least to elaborate more than just. So omukira oguyisako ku ngulu bw'oti n'olyoka oguyisako ku mimwa gya mmana bw'oti n'olyoka olyambuka paka awo ku misino waggulu awo n'ojja n'oyisako awo mu mabbali muno mu nfuli nkungulu. Omukazi n'olyoka olaba waakankana n'alyoka afunye obugere ng'awulira afa. Mo temukitegeera. Abeera kugamba kimu tati nga tati afuuse tati nga kiki nzina nnungi. Naye omukazi gw'ozina n'asigala nga teyenyenya n'asigala nga tavaamu yadde eddoboozi ebbi bwe eriti. Nze mba sikitegeera nti awo oba onzinya era oba omuzinya aba tabiwulidde. Ate ebiseera ebisinga nabagambye nti omukazi buli bw'omuzina n'ateenyeenya gwe kenyini in fact gwe aba abeera example. Bw'oba tomufiiringa naye takufiiringa byenkana bifaanagana. Tomuwulira takuwulira. So tobeera awo nasuubi n'ogamba nti muzinye nnyo. Omuzinye kapaalo tonyumiddwa. Omuzinye essaawa nnamba naye obadde tonyumirwa era nga nawe okiwulira nti ndi kuzina era siggwa naye nga si bibi. Era n'olizina emmana n'ekuwoomera oba n'oginyumira kyojjoga bannange kawooma. Nga buli obadde awulisa omukiro obuwoomi nga n'omukazi kennyini omulaba kyekyo yenna aweddeyo. Maama emmana ewooma naye oba ani yaleeta ebintu by'okwezina? Ewe biwooma kasi ate ffenna tubyagala munnange n'abeefuna nti tebabyagala eno mu bantu eri mu nzikiza babyagala. Mubeere bulungi mu esigadde nga nze senga emera subscribinga kuletinga no commentinga. Mukama banjagalira abankuumire mubeere bulungi temujjanga okwo.